Nkwacho festival teriyo. Nkwacho festival teriyo. Nga satu mulumu enna. Breaking news ebya alien skin si birungi. Finally baganye okumuwa Ekisawe. Details n'ensonga lwaki baganye okubimuwa mbikuletedde mu maaso awo. Nga weli enkola yaffe wano ku WG ka video mbadde nsaba okampele ka like kabanga kasobola otambula katukiri omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information. Naddala abaana bano wamu n'abaana ba FUP Fango Unity Platform mu making sure nti kano ka video okabasharinga okasule mu zi group babere nga basobola kubanga bategeera amazima. Kale nga nyongera okujjukiza Hajimiti walinyo okulombereddwa gwe nanga olina ebizibu namba eri awo sembyayo 15115 inboxing ku WhatsApp ajja kubanga akuyamba akulombereddwa osomu kubira simu direct ya walinyo asobola okukolera buli kyoyagala ate nga atakozesa kikola kya kirogo akozesa alomba bulombiddwa. Kale nga nyongera n'okujjukiza gwe nanga wetaga ogende Canada nga toyina ensonga lwaki wanga mitino toyina conference ekutwala aba internal maternal and new health born babies bawe balinyo okuyambako okugenda Canada mwaka gujja osobola inboxinga ku number zabwe zidi awo stand +1 basobola okuyambako nawe ne bakubira nga bakutwala Canada. Kale katweyongereyo n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Alien skin oluvanyuma lwa nkuuka mujjukira bulungi ntino omukulu Abitex yavayo n'agamba ntino tagenda mukkiriza okubeera nga amuteeka mu list y'abayimbi abagenda okuyimbira kabaka mu nkuuka. Mukimanyi bulungi ntino mu nkuuka eno bayimbi bangi bayise ba King Shiba bayise King Shiba omukunja taseera babadde bayimbi bangi nnyo be bayise naye nga Alien skin baganye omuyita lwa nsonga y'okweyingiza mu politics. Abasinga tebakategeddaako mu mukulu Abitex teyayise abaana ba Nuupu bala kuba baganye kuimba Nuupu yaganye abayimbi bano abeyingiza mu politics zibe yaganye kozi mukimanyi bulungi ntino obakabaka bukiriziganya mu kugatigana okukwatagana kyovula abaganye abayimbi abelifitaba muki mu politics okubeera nga bayimba mu mwezi nsonga kyovula Alien skin ne Ronald Mayinja tebakirizibwa yadde okusemberayo naye nga Alien skin we yabulira ebyo yanyiga nnyo nalowooza ntino nga wali mukwano gwa Hamu nabeera nga asobola Hama n'asobola okubanga amuwa Nakivubo kitegeera ekintu ekyo naye nga amawulire agavuddeyo mabi. Godfather yakwanga Godfather mujjukira bulungi tino akola nnyo ne Ham Enterprises yavuddeyo n'abeera nga atuwa clarification ng'agamba tino Alien skin tebagenda mumukkiriza kubanga akola ki akola conference yo banga akola ategeka Kwacho festival Nakivubo lwansonga emu oba bbiri ensonga esookera ddala ntino ekyo kisaawe ky'abasambi ba mupiira and it will look weird tino etandikiddwako Kwacho festival osetegera baba bagikendeza nnyo amaanyi osegere kyokubiri ekyo kisaawe bakakizimba tekinaba kukala mujjukira bulungi tino obwanga ozimba kalina concrete ino bbanga liyo girekera nekola ki nekala kyovula bagamba mwe tosagana kutandika okuleeta abali b'Enkwacho mu kisaawe ky'omusajja nga tebanabana kusema mu mupiira jjukira entebe ezirimu basobola okuba nga banabayayi basobola okuzitwala ne bakola ki ne bazitwala nga tebanazisamba mu mupiira ze zimu ku nsonga lwaki Alien skin baganye okumuwa Nakivubo stadium temugamba ati no ntwala side oba ndi wano oba ndi wafu because nze ndi nyuto falling everywhere wenda banga banupu bakoze ensobi solo kikola wemba nyogera yabafupu bakoze ensobi kikola wenda NLM koze kiruzi ncho kikola naye nga mazima gali nti agoena tana subscribinga osubwa bingi nnyo wano kwanda boyuji subscribing la obelenga obegata ku family ya feno bambe Christmas yatuuse osobola ku inbox ngano gamba namba yange dawe sembyayo 151 oba 373 namba yange eyo jolabaawo osobola ku inbox ngano gamba wanda boyi wabalo tuweereza mu myaka kati esatu bambe kwatayo kasoda nobeera ngompa Christmas naye nga bambi sibasaye mu bubi wanda boyuji I sign out. Nkwacho festival teriyo. Nkwacho festival teriyo nga satu mulumu Nakivubo. Abantu bangi bankubira Godfather musajja wo nga tonamuwanika nga tonamutimba nga tonamwogerako Nkwacho nga tonajoogerako wali obusente kiki. I'm a spiritualist. I use a third eye in my seeing things and in my thinking. Osega saga nnyo ndabenga bantu balala. Era kubanga era sirabanga bantu balala. Nkwacho festival eba yakubeera Nakivubo eyo nfu kubanga Nakivubo yaggwa mu ndabika naye mu technical works tannagwa
Nakivubo Ekisawe kyabyamizannyo tebasobola kukiggulawo na bintu by'amasanyu eby'okuyimba. Alien Skin nze gwe yasooka okutuma ewaadi Hamis Kiggundu okusaba Ekisawe. Naye olw'okuba nti Ekisawe nze nakirimu, ate olw'okuba nti ndi mu construction, mmanye ebintu by'okuzimba ebibeera, nze Ekisawe nakiraba nti tekinnaggwa tebasobola kimuwa. Era ne mmugamba nti ekyo Ekisawe kiraba, nja kugerezaako naye kijja kuba kizibu nnyo okukikuwa. Kuba ekisooka ekyo Ekisawe kinene ku muntu obuntu omu. Kinene. Ekisawe kinene ku muntu omu wati. Hey. Ekyo ng'okitadde okijje ku bbali. Ekisawe kyalina emirimu mingi. Era nakwata olunaku lumu saagenda waja Hamis. Bwe namala owabula Alien Skin bwentyo nebuuzaako ku waji Yasin munne waja Hamis. Era waji Yasin nangamba Ekisawe kikyagoyinga under technical works. Ne ba technocrats abakugu mu mirimo gy'ebisaawe ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bagamba abantu balekeraawo yingira Ekisawe. Balekeraawo beera mu kisaawe. Ekisawe kigoyinge under technical works. Emirimu egy'ekikugu. Era kati gendayo kizibu. Si buli omu nti amala gayingirayo nga buli omu bwe yajjanga abamadobala baani babike simanya baani bonna buli omu nga yeekanga buli omu ali mu kisaawe eri. Kati tebikyaliwo. Okitegeera. Era Alien bwe yabalaba nga nze ndowooza bimugambe tebimumatiza, alina abalala abamufuna oba be yafuna bo ne bamukakasa nti bamanya Hamis bajja kugendayo. Era bwe bagendayo nsuubirira teyakibawa. Okusinziira nze mu mboozi ze nawuliranga abantu nga boogera, era teyakibawa. Kakati lwera bugamba nti Nkwakyo eri Nakivubo. Olunaku lugenda ku Kyankwakyo nga tegenze Nakivubo ng'ate abantu badde basonze omutwalo gwabe bagenda Nakivubo. Abantu bagenda kukuba aja Hamis okumwogoloza ku media yonna. Moyaye yatulimba yafera yali asendeza omwana yali asendeza Alien yefuula yekyusa yefuula yali akusendeza bitekisi n'agaana Enkwakyo naye ng'olusi si bwe kyali. And at the end this will happen. Nkwakyo basi yakwera Nakivubo. Some people should come out and clear the air. Those who have the responsibilities ku Nakivubo okwo. Social media ejja kukwata omuliro wano ejja kukuba obutaleka muntu yenna. Ku nsonga ezo nti mwefudde bamwalidde bamwakoze eki. Nze okusinziira nga bwe ndaba ebintu Nakivubo teri Nkwakyo. Kuba Ekisawe kikyali nnyo. Ate kati festival season gye tugendamu tokyasobola kugamba nti wakyaliyo obudde bw'okutegeka Nkwakyo. Manya bw'okugulawo Ekisawe. Tekisobola kuggulwawo nekiggulwawo na byamasanyu eby'okuyimba. Nekitaggulwawo na mupiira kuba Ekisawe kya mupiira. Ate kati obudde obusigaddeyo tebukyasobola favoringa kuggulawo Ekisawe. Kitegeeze kya mwaka gujja. Kiyinza okuggwa guno naye okuggulawo. Kale kiyinza okuggulwawo guno naye era sina kuyimba. So Nkwakyo nze sigikubira bulango lwa nsonga eyo nti eby'Ekisawe ebyo sibyetegeera bulungi. A lot of people believe my message. Mentandika okwogera ebyo ne bikyuka enkeera. I will be responsible of which I don't want to carry the cross. Kitegeera. So saagala munnenye. Bampita Godfather. Mubeere bulungi. Mwekwate Igwe Phone Service Center. Ku bya spare w'amasimu yenna. N'okkanika amasimu gonna. Ewakiso okugala Leba Plaza. Mwekwate Shabazz Gadgets. Awo ku Kampala.